Olunaku. Webale nnyo munnange Sandra Nabagala n'abalabi b'amawulire gy'otobadde ku BBS Telefinance Farida Nakayiza ndi wano e Bwayise ng'olwaleero lwe lunaku olw'okukuza obulemu obusibuka ku bwongo obuyitibwa cerebral palsy. Obulemu buno bukosa nnyo abaana naddala abato era ng'ebiseera ebisinga butandikira ddala nga maama akyalina omwana ono mu lubuto oba omwana ng'akyagenda mu maaso n'okutonda mu lubuto. Emikolo emikulu mu Uganda gikwatiddwa wano e Bwayise era ng'akadde kano neeyungiddwako omusawo omukugu mu kujjanjaba obulemu buno n'okubudaabuda abaana abalina obulemu buno Dr. Timothy Ruganda. Ngenda kuba mweyungako atubuulire obulwadde buno bujjanjabibwa butya Dr. Sooka weeyanjule oyanize n'abatulaba. Abatulaba abalungi BBS tubeebaza okubeerako era twebaza mwenna mwenna okubeera nga mubeereyo ne mukola eno awareness gye tukola. Amannya nze musawo Ruganda Timothy okuva ku Capital Center Medical Clinic e Bwayise. Dr. obulwadde buno tulaba nga buli mu baana bangi. Naye abazadde abasinga tebamanyi nti obulwadde buno oba oli awo omwana bw'omuleeta mu ddwaliro asobola okufuna okujjanjabwa n'okubuddaabudibwa. Ng'omusawo olambulula ku nsonga. Ekituufu kiri nti obulwadde buno si tetubuyita na bulwadde mbeera obwongo bw'omwana buba bukoseddwa. Obuzibu butuuka ku bwongo bw'omwana kitegeeza nti communication okuva ku bwongo okutuuka ku bitundu birala by'omubiri egenda kusalibwako. Bwesalibwako kitegeeza nti omwana ng'oyo asobola okufuna mu ntambula y'ebintu bye kugeza emikono oba okulya oba okutambula kuba kugenda kunafuwa. So mainly condition etuuka ku bwongo bwe buba bukoseddwa bukosebwa kitegeeza nti communication besaliddwako. Omwana oyo asobola okugongobala asobola okuba ng'alebera nnyo. So ensonga lwaki tuvaayo okugamba nti baleeta abaana mu ddwaliro buyinza okuba nga tebuwona tewali ddagala ligenda kubuwonya naye bwe tubakolako basobola okubeera nga tuimproving obulamu bwabwe kale ne tubongeramu kubanga abadde tatuula asobola otuula abadde tatambula asobola okutandika okutambula. Dokita tulabanga batata bangi basuddeyo nnyo gwannagamba ku baana bano. Ne bw'otunula wano singa oba otundewo abazadde abasingawo bazadde bakyala. Kiki oyinza okwogera ku nsonga eno era mmwe ng'abasawo abajjanjaba mukisanzemu buzibu? Ekituufu kiri nti waliwo challenge nnene y'amaanyi nnyo kubanga abazadde abasajja ebiseera ebisinga omumama bw'azaala omwana bw'atyo ng'aliko obuzibu abazadde abasajja badduka bo baba balowooza nti maybe maama yaliko ekizibu naye ensonga lwaki tuvaayo okubiriza abantu maama si yabeera n'obuzibu maama si yabeera ne challenge naye ekizibu kijja buzi ne kikosa omwana ku bwongo era tuvaayo ne tukubiriza abazadde abasajja nti babeererewo bamaama bano babeererewo abaana baabwe kubanga tewali ayagala kuzaala mwana bw'atyo era tekisobola kugamba nti kiri mu famire ya mukyala naye tuvaayo ne tugamba abazadde abasajja tubakubiriza webali batonotono abaami era tubeebaza babaddewo naye abasinga obungi bakyala bali bokka n'abaana baabwe. Tuvaayo ne tugamba abasajja abaami muveeyo bambi muyambire ddala abaana bano nabo betaaga fatherly love baba gyetaaga ne maama ono ebiseera ebisinga bw'abeera yeka ewaka batasobola kukola n'omwana ono so bw'obeerawo osobola okumuyambako maybe financially n'okumuzaamu amaanyi n'essuubi buli lwe mubeera ababiri musobola okukaaba mwembi. Ye Dr. Timothy Ruganda ensonga bw'atyo bwazinnyonnyodde ezikwata ku mbeera eya cerebral palsy nga bwakunnyonnyodde omwana asobola okubuddaabudibwa omwana asobola okufuna obujjanjabi wadde nga tawonera ddala naye asobola okubeera yaddeyaddeko ate n'asobola okubeera ng'omwana omulala yenna ataliko bulemu. Sandra Nabagala kankomewo gy'oli nze Farida Nakayiza Ssaabasajja Kabaka awangaala. Webali nnyo Farida Nakayiza ensonga zonna ndowooza oziwulidde okuva eri omusawo.